Essula ya 24. Nate mu mwaka ogw'omwenda mu mwezi ogw'ekkumi ku lunaku olw'omwezi olw'ekkumi ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, weewandiikira erinnya ery'olunaku olwaleero. Kabaka w'e Babulooni yasemberera Yerusaalemi ku lunaku luno. Era ogerera ennyumba enjeemu olugero bagambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, teekako sefuliya, giteekeko era ogifukemu amazzi. Okuŋŋaanye ebifi byamu obiteekemu buli kifi ekirungi ekisambi n'omukono, gijjuza amagumba agasinga obulungi. Ddira ku mbuzi esinga obulungi, otuume amagumba wansi waayo, gyeseze bulungi, weewaawo amagumba gaayo gafumbibwe wakati mu yo. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, zisanze ekibuga eky'omusaayi, essufuliya omuli obutalagge bwayo, so n'obutalagge bwayo tebugivuddeemu. Giggyeemu kitundu kitundu, tegwiriddwako kalulu. Kubanga omusaayi gwayo guli wakati mu kyo, kyaguteeka ku lwazi olwereere, tekyagufuka ku ttaka okugubikkako enfuufu, gulinnyise ekiruyi okuwala n'eggwanga, kyenvudde nteeka omusaayi gwakyo ku lwazi olwereere, guleme okubikkibwako. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, zisanze ekibuga eky'omusaayi, era nange nditeekera enkoomi okuba ennene. Tindikira enku nnyingi, oyase omuliro, ofumbire ddala ennyama, okwase amazzi g'ennyama, amagumba gasiriire. Olyoke ogiteeke ku manda gaayo nga teriimu kintu, ebugume n'ekikomo kyayo kijje, n'empitambi yaayo esaanuuke mu yo, obutalagge bwayo bumalibwewo. Kyekooyezza n'okutegana, era naye obutalagge bwakyo obungi tebukivaamu. Obutalagge bwakyo tebuvaamu na muliro. Mu mpitambi yo mulimu obukaba, kubanga nakulongoosa so tewalongoosebwa, ky'oliva olema okulongoosebwa empitambi yo nate n'akatono, okutuusa lwe ndikkusa ekiruyi kyange ku ggwe. Nze Mukama nkyogedde, kirituuka nange ndikikola, siridda nnyuma, so sirisonyiwa, so siryejjusa. Ng'amakubo go bwe gali era ng'ebikolwa byo bwe biri, bwe balikusalira omusango, bw'ayogera Mukama Katonda. Era ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, Omwana w'omuntu, laba, oliba oli awo ne nkuggyako ekyo amaaso go kye geegomba, era naye towuubaalanga so tokaabanga amaziga, so n'amaziga go galemenga okukulukuta. Sa ebikkoowe naye kasirise, towuubaalira afudde, weesibe ekiremba kyo, onaanike engatto zo mu bigere, so tobikka ku mimwa gyo, so tolyanga ku mmere ey'abantu. Awo ne njogera n'abantu enkya, akawungeezi mukazi wange n'afa, ne nkola enkya nga bwe nalagiddwa. Abantu ne baŋŋamba nti, totubuulira ebigambo bino bwe biri ku ffe, ky'ova okola bw'otyo? Awo ne mbagamba nti, ekigambo kya Mukama kyanjigidde nga kyogera nti, gamba ennyumba ya Isirayiri nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba ndiyonoona ekifo kyange ekitukuvu, amalala ag'obuyinza bwammwe, amaaso gammwe kye geegomba, n'ekyo emmeeme yammwe kyesaasira. Kale abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala be mwaleka ennyuma baligwa n'ekitala, nammwe mulikola nga nze bwe nkoze, temulibikka ku mimwa gyammwe, so temulirya mmere y'abantu. N'ebiremba byammwe biriba ku mitwe gyammwe, n'engatto zammwe mu bigere byammwe, temuliwuubaala, so temulikaaba. Naye muliyongoberera mu butali butuukirivu bwammwe, ne musinda buli muntu ne munne. Bwe kityo Ezekyeri aliba gye muli akabonero, nga byonna bwe biri by'akoze bwe mutyo bwe mulikola. Ekyo bwe kirijja, kale ne mulyoka mutegeera nga nze Mukama Katonda. Naawe omwana w'omuntu, ku lunaku lwe ndibaggyako amaanyi gaabwe, essanyu ery'ekitiibwa kyabwe, amaaso gaabwe kye geegomba, n'ekyo kye bateekako omutima gwabwe, abaana baabwe ab'obulenzi n'ab'obuwala, kale ku lunaku olwo tekiriba bwe kityo, ng'oyo aliwona alijja gy'oli okukikuwuliza n'amatu go? Ku lunaku olwo akamwa ko kalyasamira, oyo aliba ng'awonye, n'oyogera so toliba kasiru nate. Bwe kityo oliba kabonero gye bali, kale balimanya nga nze Mukama.